LEERO mu byafaayo BWEBWALI BWEBUTI ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1991 Olutalo lw'okuwamba obukulembeze bwa Mali lwalemesebwa okutuukirira era eyali akulembeddemu olutalo luno olw'ekiyeekera CAPITAIN LAMINE DIABIRA yali minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga n'akwatibwa ABITEBYE. Olutalo lw'okuwamba luno lwamanyibwa ensonda ez'enjawulo mu gavumenti era ne beeteeka mu nkola yandimugezi nga mbuulire ne bateeka amaaso ku bannamagye abakulu okuva mu kambi y'e Kati era miles 15 okuva mu kibuga kya Mali ekikulu eky'e Bamako. Amawulire googezaako okuwamba gavumenti bwe gaasasana mu ggwanga ne lyalina obukadde 8 obw'abantu mu budde obwo, abantu baggalawo amaduuka gaabwe gonna kw'ossa n'abo abalina zi woofiisi mu kibuga okuziggalawo. Okuwangula olutalo luno olw'ekiyeekera olw'okuwamba gavumenti wali lutegekeddwa kwakolebwa amagye agaali gawulirira mu Lieutenant Colonel Truman Ture eyali akulembera gavumenti y'enkyukakyuka. Ono eyali akulembeddemu okuwamba ayogerwako nga munywanyi wa Truman ate ayagala amagye kufugibwa muntu wa bulijjo nga ye yali ayagala gasigale ng'egassalawo ekyenkomeredde ku nsonga ez'essimba mu by'enfuga ya Mali. Oluvannyuma lw'abano okuwangulwa nga tewali kuyiwa musaayi gwonna, enkumi n'enkumi z'abantu zeeyiwa ku nguudo okulaga obuwagizi bwabwe eyali omukulembeze mu budde obwo Ture yajja mu buyinza oluvannyuma lw'okuwamba obukulembeze bwa nnakyemalira General Musa Traore mu lutalo lw'ekiyeekera okwawagirwa bannansi abangi ennyo olwakomekereza obufuzi bwe obw'emyaka 22 kw'ossa n'okukkiriza enfuga egoberera ebibiina ebingi eyali ewunyira ziizi General Traore. Oluvannyuma lw'okuwamba kuno okwali mu mwezi ogwokusatu Ture yateekawo olukiiko olufuzi olw'okuntiko nga kuno kutuulako ne bannansi nga kuno okwali kutuulako n'abantu aba bulijjo nga lulina eddimu ery'okubaga ssemateeka n'atambulirako eggwanga lya Mali ng'era okugezaako okuwamba kuno kwakolebwa ng'ebulayo ssabbiiti 2 zokka olukuŋŋaana lw'okuteesa ku bino okubaayo. Mali ggwanga erisangibwa mu bugwanjuba bwa Afrika ng'erya ly'eggwanga eriri mu kifo eky'omunaana mu mawanga agasinga obunene ku lukalu lw'omuddugavu Africa nga lutudde ku square emitwalo 48 ng'ate lirina abantu obukadde 19 n'okusoba. LEERO mu byafaayo olutalo lw'okuwamba obukulembeze mu Mali lulemesebwa.